okukula okw'omwoyo. Naye amanyi ekkubo lye nkwata, bw'alimala okunkema ndivaamu nga zaabu. Kubanga Mukama gw'ayagala gwanenya, era nga kitaawe omwana we gw'asanyukira. Awo ekintu kye yali akola n'ebbumba bwe kyayonoonekera mu mukono gw'omubumbi, n'akibumba nate okuba ekintu ekirala ng'omubumbi bwe yasiima okukibumba. Omutima gwo guliyinza okugumiikiriza, oba emikono gyo giriyinza okuba n'amaanyi mu nnaku mwe nditeeseza ebibyo? Nze Mukama nkyogedde, n'okukola ndikikola. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola, kyaliva afaananyizibwa omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. So tebafuka mwenge musu mu nsawo z'amaliba enkadde, kubanga bwe bakola bwe batyo, ensawo ez'amaliba ziyulika n'omwenge guyiika, n'ensawo ez'amaliba zifaafaagana, naye bafuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba empya, byombi birama. Naye bafuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba empya, byombi birama. Naye ate amanya n'akola ebisaanidde okumukubya, alikubwa mitono, na buli eyaweebwa ebingi alinoonyezebwako bingi, n'oyo gwe baateresa ebingi gwe balisinga okubuuza ebingi. Simooni, Simooni, laba, Setaani yeegayiridde okuba we wammwe ng'eŋŋaano, naye nze nkusabidde okukkiriza kwo kuleme okuddirira, naawe bw'omalanga okukyuka onywezanga baganda bo. Ye kimugwanira okukula, naye nze okutoowala. Ddala ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋaano bw'etegwa mu ttaka n'efa, ebeerera awo yokka, naye bw'efa ebala emmere nnyingi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliggyawo, na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala. Mubeere mu nze nange mu mmwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu, bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. So temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi okuba ng'eby'okukoza obutali butuukirivu, naye mwewengayo eri Katonda ng'abalamu abaava mu bafu, n'ebitundu byammwe okuba ng'eby'okukoza obutuukirivu eri Katonda. Kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu, entukuvu, esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. So temufaananyizibwanga ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa, ebituufu. Kyetuva tulema okuddirira, naye newaakubadde omuntu waffe ow'okungulu ng'aggwaawo, naye omuntu waffe ow'omunda afuuka muggya bulijjo, kubanga okubonaabona kwaffe okutazitowa okw'ekiseera ekyakaakano kwongerayongera nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa eky'emirembe n'emirembe. Siwali kukema okubakwata okutali kw'abantu, naye Katonda mwesigwa ataabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza. Naye awamu n'okukemebwa era anassangawo n'ekiddukiro, mulyoke muyinzenga okugumiikiriza. Kuba newaakubadde nga tutambulira mu mubiri, tetulwana kugobereranga mubiri, kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri, naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Naŋŋamba nti ekisa kyange kikumala, kubanga amaanyi gange gatuukiririra mu bunafu, kyennaavanga neenyumiriza n'essanyu eringi olw'ebyobunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gasiisire ku nze, kyenva nsanyukira ebyobunafu, okugirirwanga ekyejo, okwetaaganga, okuyigganyizibwanga, okutegananga, okulangibwa Kristo, kubanga bwe mba omunafu, lwe mba ow'amaanyi. Nga ntegeeredde ddala kino, ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza, nywezanga obulamu obutaggwaawo bwe wayitirwa, n'oyatula okwatula okulungi mu maaso g'abajulirwa abangi. Bonaaboneranga wamu nange ng'omulwanyi omulungi owa Kristo Yesu. Mulowoozenga byonna okuba essanyu, baganda bange, bwe munaagwanga mu kukemebwa okutali kumu, nga mutegeera ng'okugezebwa kw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza. Kale mujeemulukukirenga Katonda, naye mulwanenga ne Setaani,
naye anaabaddukanga. Obwo bwe mujagulizaamu newaakubadde nga mwanakuwazibwa mu kukemebwa okutali kumu akaseera akatono kaakano, obanga kibagwanira okugezebwa kw'okukkiriza kwammwe okusinga omuwendo ezzaabu eggwaawo, newaakubadde ng'egezebwa mu muliro, kulyoke kulabika okuleeta ettendo n'ekitiibwa n'okugulumizibwa Yesu Kristo bw'alibikkulibwa. Abaagalwa, temwewuunyanga olw'okwokebwa okuli mu mmwe okujja gye muli olw'okubakema ng'abalabye eky'ekitalo. Naye kubanga mussa kimu mu bibonoobono bya Kristo, musanyukenga, era ne mu kubikkulibwa kw'ekitiibwa kye mulyoke musanyuke n'okujaguza. Era n'oluyimba olujja alussizza mu kamwa kange kwe kutendereza Katonda waffe. Bangi abanaalabanga ne batya ne beesiga Mukama. Era ndibawa n'omutima omuggya, ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe, era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama. Kyetwava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa, nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obuggya. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya, eby'edda nga biweddewo, laba nga bifuuse biggya. Era okufuuka abaggya mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe, okwambala omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Abooluganda, seerowooza nze nga mmaze okukwata, naye kimu kye nkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma, era nga nkununkiriza ebyo ebiri mu maaso, nduubirira okutuuka awo wakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu.